Katikkiro wa Buganda Owek Peter Mayiga mugumu ku mirundi emingi ng'azze okulaba show y'aba Ebonies ku Theatre Labonita. Dr. Bossa bw'abeera wano abeera ayanjula abantu. Kakati wano nze nfugawo kanyanjula ow'ekitiibwa Joseph Mulwanya mulise mwogerere. Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalaba. Nkimanyi bulungi nti abantu bwe bajja okulaba emizannyo tebaagala boogera, naye ebintu biri bisatu bwe muba mwagala okuyitamu mu bulamu bye mulina okukola. Ekisooka tulina okuyiiya ffe ng'abakulembeze mu Bwakabaka, ng'abakulembeze mu Uganda, tulina okuyiiya ebiyamba abantu. Obuyiiya kye bayita innovativeness, obunyiikivu oba okulemerako kye bayita tenacity. You have to be tenacious. Ekyokusatu, okwagala kyokola. You must have the passion for what you do. Nga Dr. Bagundi ono Bossa bagenda begamba singa si passion osanga singa stage yagivaako, yatandikireyo mu kanisa nawa kati wuuna ali wano babayita baani basereebu. Tubeebaza olw'okutuyiyizanga ebintu ebirimu n'ebyokuyiga, kubanga obulamu bwagala kuyiga buli lunaku obaako ekintu ky'oyiga. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okuwangula ensi, ekintu kyonna ekikolebwa tulina okukyesibako obutakivaako ng'aba Ebonies bwe bakoze. Emyaka egyayita obwenyi bwa Ebonies yabeeranga Jimmy Katumba, naye olw'omwoyo ogwo ogw'okulemerako obutava ku mulamwa aba Ebonies babadde okuva mu 7 ndoza ekipande era bwe kisoma emyaka mingi abasinga beenda bawano nga temunabana kuzaalibwa. Ekyo somo gye muli. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Metroxy Theatre in London. Awo njagala okwebaza aba Ebonies. Mubakubire nnyo mu ngalo aba Ebonies. Njagala okwebaza oluyimba lwe baaliyiya Agundegunde. Oluyimba n'obubaka bwonna obulimu. Mwebale nnyo, mwebale ddala kati oluyimba ndutongoza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Mulwanya mulise mwogerere azze emirundi mingi ku Theatre Labonita okulaba shows z'aba Ebonies. London Segwanga was extremely interesting, educative, entertaining, and relaxing. Would you like other Ugandans to come and watch the show? Oh yes, they should come and watch the show. Oh, thank you. Because it is entertaining and educative. Thank you for your time. It was obviously
a fantastic show. If there's anything like edutainment, entertaining and educating at the same time. Wow. It was wonderful. The thing is with the Ebonies, every play you go at, you think it's the best ever, and to me, this is the best ever. They encourage, many Ugandans come and, Enjoy enjoy the show.